Then twagala okubategeeza nti waliwo omuvubuka abadde yeenyigidde mu bikolwa eby'okuvvoola n'okutyoboola n'okulinnyirira ekitiibwa kya Kabaka wa Buganda awamu n'Obwakabaka okutwaliza awamu, ng'omuvubuka ono gwe bayita Musana Ibrahim yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 17 February abakessi baffe aba Crime Intelligence. Ng'ono Musana Ibrahim ayina nga mutuuze w'e Kawuga Mukono ate nga ayina n'amaka mu kitundu kya Kira Road. Yakwatibwa oluvannyuma lw'okukifuula omugano okuvvoola n'okutyoboola Kabaka wa Buganda oba ekitiibwa kya Kabaka wa Buganda. Ono abadde agenda n'akwata obutambi mwabadde ateeka ekifaananyi kya Kabaka wa Buganda, Katikkiro n'ebifaananyi ebikwata ku Buganda, ku Bwakabaka bwa Buganda, kati ng'akikola mu ngeri ng'ayitira ku mikutu egy'enjawulo egy'ebyuma bikalimagezi, n'alyoka alinnyirira ekitiibwa kya Kabaka wa Buganda n'Obwakabaka. So ono yagguddwako emisango egiwerako oluvannyuma lw'abakessi okuva mu Crime Intelligence okumukwasa abambega okuva mu kitongole ekikulu ekya CID ekibuli. Ng'ono bamuguddeko emisango nga bwe mbannyonnyodde egyekuusa mu kukozesa obubi ebyuma bikalimagezi, olulimi olutasaana mu byuma bikalimagezi, ebikolwa eby'okusiga obukyayi, okuvvoola n'okutyoboola ekitiibwa awamu n'okukumaakuma mu bantu omuliro. Era obutambi obuwerera ddala 50 bwamaze okukuŋŋaanyizibwa era nga tulina okugenda ne tufuna ebigambo byazze nga akozesa mu butambi obwo okubuzza mu bujulizi obwetaagisa mu kkooti kye bayita transcribing of videos. Ebikolwa by'omulenzi ono oba omuvubuka ono okulinnyirira n'okuvvoola ekitiibwa kya Buganda kiviiriddeko abantu bangi mu Buganda n'abo ab'emikwano n'abaagaliza Buganda okuba nga balina ennyiike olw'ebigambo n'ebivumo omuvubuka ono byazze ng'akozesa ebiswavu ddala ku Bwakabaka bwa Buganda, Katikkiro wa Buganda n'Obwakabaka bwa Buganda. Tukimanyi bulungi nnyo nti ekitiibwa ky'Obwakabaka bwa Buganda bwesigamye nnyo mu kuwa Kabaka wa Buganda ekitiibwa, era nga ekitiibwa kino kirina okukuumibwa butiribiri. Ng'eggwanga Uganda twagala okutegeeza abo bonna abayitira mu mikutu, abakozesa ebivumo, abayitira mu kuvvoola n'okutyoboola abantu ba bulijjo, okubalinnyirira, okukozesa agagambo aganene agateetaagisa kuwulirizibwa, nti eggwanga lino lirina amateeka agalwanyisa ebikolwa eby'okukumaakuma mu bantu omuliro, okusiga obukyayi mu bantu, okuvvoola abantu. So n'olw'ensonga eyo ng'ebitongole ebikuuma ddembe
tetugenda kukkiriza bantu bagenda kuvaayo kuyitira mu bivumo, mu kuvvoola, kuyitira mu kukumaakuma abantu n'okusiga obukyayi, okuleeta ebisobola okuviirako eggwanga okutabuka n'abantu okutandika okuneneŋŋana mu ngeri emu oba endala. So tuli beeteefuteefu naye nga twagala mu kiseera kino okwebaza ekitongole ekikesi ne bambega abagenda mu maaso okulaba nga abo bonna bonna abayina emitima emikyayi, abayina ebigendererwa eby'okusiga obukyayi, nga tulabe nga ebikolwa ng'ebyo tubikomekkereza, era abeeyongerayo okuyitira mu makubo ago amakyamu babe nga bakwatibwa bavunaanibwe mu mateeka. Then ekitongole ekikesi kyeyongera okulwanya ensonga ya muvubuka Musana Ibrahim abadde akozesa emikutu gimuyunga bantu mu ngeri y'okutyoboola Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka. Sabbiiti gye tukubye emabega Obwakabaka bwa Buganda bwavaayo ku bibadde biyitiŋŋana ku mikutu egy'enjawulo ku muvubuka ono Musana Ibrahim omutyoboozi abadde agufudde omugano okutyoboola Kabaka wa Buganda, Katikkiro wamu n'okuvvoola ekitiibwa kya Buganda wamu n'abakulembeze abalala. Nga 13 Mukutulassanja 2024 Obwakabaka bwa Buganda bwaggulawo omusango eri Director w'ekitebe ekikulu ekya CID ekibuli ku nkozesa embi ey'ebigambo ebiyitiŋŋana ku mitimbagano erimu okuvvoola Ssaabasajja Kabaka, Katikkiro wamu n'Obwakabaka. Twebaza ab'ebyokwerinda ab'enjawulo abasitukiramu ku nsonga eno gye badde bakolako kannabwala. Tutwala omukisa guno okubategeeza abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna nti okukwatibwa kw'omuvubuka ono Musana Ibrahim gaali maanyi ga Bwakabaka n'okufaayo kw'ebitongole ebyokwerinda. Era wano nviirayo bategeeza nti omuntu yenna anaddamu okwepampalika ku Nnamulondo ajja kukolebwako ng'amateeka bwe galagira. Kino kitwaliramu ne bannaffe abalala abadde bawaaba emisango egitaliimu nsa, emisango egy'ettaka, emisango eri Ssaabasajja Kabaka, nga ku luno ttiimu ya Ssaabawolereza tegenda kusuulayo gwa naggambo, egenda kunyigiramu buli muntu yenna anaaba avunaaniddwa ku nsonga eyo. Era wano sabbiiti ewedde ttiimu ya Ssaabawolereza yawaabira omulangira omu n'emusinga omusango. Kino tekigenda kukoma wano naye agenda kuliibwa eri Obwakabaka. Tugenda kukakasa nti abantu bano bakwatibwako. Muganda atera okugamba nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala. Bayinza okubaayo ababadde babikola, abadde batyoboola, naye kye kiseera okubaanukula n'okuvaayo n'amaanyi amangi. Bannaffe abo tebagenda kuyisibwa bulungi okutandikirawo.